Wasotano munafe tukwebaza ku Lwokutaano nokero ku Bukedde TV na kuzomwezi mukaaga nze kuteesa Julia Musi nemebo mulungi okuddiramu agataliko nfufu katandike n'ebikulu ebigalimu. Batandika okuntuga abakwatiddwa mu kabinja k'ab'ebijambi abatutte poliisi mu bifo byabazi babbamu ne beerumiriza. Charles yaso najja ku musirikale n'ajemba genda wali ekitooke kyagonja kulasimba eddagala. Omusajja alopye mukazi w'okuleeta lyayise eddogona erimutta amaka yali amutangira kulabankana. Pulezidenti yasabye poliisi okunnyonnyola ku kamera z'oku nguudo ezitakola kiro nga zasaasaanyizibwako ssente nnyingi. Abooluganda tebamatidde n'omusango kooti gw'esomedde yatemako munnaabwe okugulu avunaanibwa kumutuusaako bulumi. Tusaleko oli ng'ayinaayina nga muganda waffe ali awo amenyeka. Yongera kwebaza munafu okwekumira ku Bukedde TV1 kati mbujjuvu butandise n'agabavubuka abakwatiddwa mu kabinja ak'ab'ebijambiya batutte poliisi mu bifo gye babadde babba. Abatuuze beebaza poliisi olw'okufeefetta abampembe bano abaludde nga basuza ku tebuukye era ne basaba bavunaanibwe. Bakwatiddwa ab'ekitongole kya Crime Intelligence nga bali ne DPC w'Entebbe. Olunaku lw'eggulo twakulaza emboozi ab'ekitongole kya Crime Intelligence eky'Entebbe nga bali wamu ne DPC w'Entebbe bwe bakoze ekikwekweto mwe bakwatidde abavubuka okuli Lubega Charles, Asiimwe Derek ne Kakoza Hassan abaludde nga batigomya ebitundu eby'enjawulo. Bano kigambibwa nti bali mu kabinja ak'ebijambiya akaludde nga katigomya abantu mu kitundu. Abantu nga bano betaaga maybe bagende kumu. Leero abavubuka bano bakulembeddemu abakuumaddembe okubaza mu bifo gye babadde banyagululira wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Basookedde enkumba akavundira mu maka g'omugagga amannya agasirikiddwa nga we baasookera era beewuunyisizza abasirikale nga bannyonnyola engeri gye baasibamu omusirikale emigwa ne bamuggyako emmundu. wali wetwali ali mu kayumba pasi Charles yaso najja ku musirikale n'ajemba bwe yamala ojimba nenjoleza omuvubuka eyali emabega n'abisalako ekisipi ekibaako. Omuwala akola mu maka gano annyonnyodde engeri abavubuka bano gye baamusalako ne bamukanda ensimbi n'okubalagirira bakama be gye bali. Kati ngenda olaba nga baguddewo n'ekisinga ekyabudde. Kati omu najja n'anteekako emmundu n'aŋŋamba ddawo weebaka. Omulala nga yalina ekijambi yamala ng'agenda abikula ku baana bonna ne baŋŋamba leeta essimu. Agamba olw'okuba teyalina ssente yabatwala mu kisenge kya mukama we ne batinkula buli kimu okutuusa lwe baagwa ku masimu n'ensimbi enkalu bye bagenda nabyo olwo bo ne babaleka nga babasibye emiguwa. Batankula buli kimu wali ezaali ku kameeza nazijjawo ne bazitoola ambuza awali kadisiki eya kamera kati tugenda eva mu kisenge olwedde nga bamaze ogijjawo bamaze ogitemaatema. Oluvudde eno bagenze e Nalugala gye banyagulula $5,000 ebyapa n'amasimu agali mu nnyumba nga nannyini gaatutegeezezza nti baamugirayo ejjambiya ne bagimu kubanga n'abaana balaba. bayingira mu nnyumba yange ne bantuukako ne batandika okuntuga n'okunsiba emikono n'amagulu n'omumwa guno ne feesi okubanga sikyalaba. Bantwalako ssente $5,000 bazisanga mu mmotoka yange nga ziri wansi wa motto. Bantwalako amasimu 5. Nannyini maka abulidde abasirikale ebyaliwo naye n'asiima abakuumaddembe ababakutte. Naye neebaza ab'ekitongole by'ebyokwerinda olw'amaanyi ge bataddemu nga tukolera wamu okulaba nga tufuna abantu ab'obulabe abafaanana nga bano. Waliwo n'omukyala alumiriza abavubuka bano okumuyingirira ne batwala obukadde 2 bwe yalina mu nnyumba n'emmotoka y'ekika kya Haliya era teddangamu kulabika. Batusanga mu nnyumba nga n'akazaala n'akawere webuddu nga bali mu kisenge leeta $10,000. Abasaba $10,000 sizirina. Olwalaba nga sirinawo ssente bafunanga $2,000 ze zaali mu nnyumba 2.5 ze batugyamu ne batwala amasimu gange gonna n'emmotoka ebisumoozo ne basimbula ne bagenda. Ebitongole by'okwerinda bikyali ku muyiggo gw'abavubuka abalala abaalabikira mu katambi kano era ne balabula abakyesigiriza nti bali kamanye. N'emmotoka gye baakozesa okutwala ebibbe yakwatiddwa olunaku olw'eggulo abavuga n'adduka ng'ekumibwa ku poliisi Entebbe. Martin Kizza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kale mwebale banapaate eyo nga tuvuddeyo waliwo abafumbo abeeyanise
taata w'abaana n'alumiriza mukazi we okuleeta eddogo eryamutta ebisumuluzo by'amaka ng'agenderera kumutangira kuganza bakazi balala. Ssemaka agamba nti omukazi yalaba biri bityo n'ava mu kisenge n'adda mu ky'abaana era omusajja yafulumya ekitanda n'engoye ez'omukazi n'abisuula ebweru. Moses Nabyuma omuvuzi wa bodaboda e Kayunga yalumiriza mukyala we Harriet Nabukeera gw'amaze naye emyaka 30 mu bufumbo ne bazaala n'abaana 8 okumutambulira n'amufuula Ssekibote era nti kati ebisumuluzo by'amaka byafa. Omusajja n'akikola n'amuwa eddagala. Nze sirina mukazi gwe njagala. Bano batuuze ku kyalo Wanyanga mu Kayunga nga Nabyuma agamba nti mukazi we yali amwekengera okukwana abakazi abalala. Netidda awaka wennyini nga tewaba kintu. Namugamba gundi bangambye gwe tenyigwaleeta eddagala. Yeegaana. Tubasanze mu ofiisi ya Collins Kafeero ow'eddembe ly'obuntu amaka n'abaana gye bagenza okubatabaganya. Nabukeera mu kwewozaako yeesamudde ebyogeddwa bba n'akimusaako nti yaleeta lyayisa eddogo ne lituuka n'okubattira omwana. Ddogo walolese mu kakebe akamyufu n'owali kantu gangambye okalike kizeeyo kiri byali byaki mwana we yafa accident gatoda kamugoli ku ono omukyala bwamuwaze otambula nze nati omwana naye singa ogenda ku kyalo we toli ku kyalo ekyaffe n'abajja okuziika abava mu tawuni bonna bagamba okufa kw'omwana we ono yamanya lyaleesa eddagala nga lyana. Nabyuma alungamizza nti ebyawongo bye yaleeta yali alubirira kutunda kibanja muganda we kye yali asiraanyiza. Nga batuwa eddagala nyooteza ekibanja kirungi ekisibwa omuvubuka muganda wange ekisiba kirina okutambula. Naye ne bakiza kuloza eddagala ekimula n'ampa eddagala. Ayogedde kaati nti eddagala eddala lyeyasimba mu maka gaabwe yali ayagala mukazi we akomewo kubanga yali anobye oluvannyuma lw'okutegeera nti azadde ebweru. Nengamba omusajja kunza okufuna omukyala yagenze era gyagenze simanyi nti yanobye konziye omusajja kwe kungamba twala eddagala oliteeka wano bwoti okole bwoti agenda kudda. Nabukeera abadde akyalumiriza bba nga bw'atalina kyamuwa n'amujjukiza lwe baali bagenze okuziika n'amugulira akacupa ka sooda ak'olukumi era nti nga tebannatabuka n'egomesiza Ssekukkulu yali ng'azigula. Tetwali mu kuziika eyo nyengula sooda nenyana naye gyenatwala ne mama wange gye yali naye saasobola kukwata sooda kumuwa maama naye namuleeterani Christmas kyangula wewe kanyina yatuleeta n'agamba goma sizinkani naye naleeta ekisigo n'agamba omukazi era nenyeza bba obutasomesa baana era nti wangalo mpanvu nga n'olumu yamubbako emitwalo gy'ebiri eggaali ne TV n'abitwalira omugole. Nabyuma kyagamba nti yazijjawo okusasulira baana fiizi. Nze mbalagana gundi sente zizaayo omwana eri akangende neewole mpozzi ajja kuzangiza tindi bwe twakuba kuwa gundi nga kusatu sente nga bayigira amenyako nenamba neyaji naye zimwe zijjako nsasula abaana kusoma ngenze ebulayo obusente butono baana baleme okubago n'ensalawo n'enjako ezise. Kafeera abalabudde okwesonyiwa ebyokweraguza kuba bye bivuddeko amaka gaabwe okuyuuga. Eddogo terina giritwala wabula kusizanya buki kusiranya. Ajjukiza Nabyuma obuvunaanyizibwa bwe nga nannyinimu ne Nabukeera n'amusongera ku bunafu bwe era gye biggweredde ng'afukamidde ne yeetondera bba olw'ebyo byamutuusizzaako. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ensonga z'abafumbo. Ate ye President Museveni atadde ku nninga abakulira kamera za poliisi ez'oku nguudo kunnyonnyola lwaki tezikola kiri ate ng'abamenyi b'amateeka lwe basinga okwegiriisa. Abadde ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli mu kuggalawo olukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo ku nkola y'emirimu mu bitongole okuli poliisi, akakiiko ebyokulonda n'ekitongole kya Ssaabawabi wa gavumenti. Olukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo ku nkola y'emirimu wakati w'ebitongole okuli ekya poliisi, ekya Ssaabawabi wa gavumenti, akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu naddala nga tusemberera kalulu ka 2026 lukomekerezeddwa. Olukuŋŋaana luno lumaze ennaku 2 nga luyindira ekibuli lugaddwawo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Omulamu Simon Byabakama mu kwogera kwe asabye abantu okugoberera amateeka g'ebyokulonda
okulonda okwewala emivuyo egirabikira ennyo mu biseera by'akalolo. Akalulu sika kubagana sika lutalo naye nga kwa muntu kwesalira ogate nnyini candidate gwayagala okulonda naye bwetuteeka eggwanga lyaffe mu katyabaga ak'obunkenke kuyiwa omusaayi so nga tuli mu biseera by'okulonda ekyo tekitugasa ng'eggwanga. Alabudde abakozesa olulimi oluvoola amawanga mu kiseera ky'okulonda n'abantu abali mu woofiisi za gavumenti n'abasaba obutakozesa bintu bya gavumenti. Tukkirizibwa okukozesa ebintu bya gavumenti ng'emmotoka okunoonyeza omuntu okusagula kalulu ku ludda lwa gundi oba gindi. Ogwo musango nagwo. Akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ki CID Major Tom Magambo ategeezezza nti basanze okusoomoozebwa olw'abo baakubira amasimu agabatiisatiisa nga bakola omulimu gwabwe. Akakasiza President Museveni nti kino baakukinogera eddagala mu bwangu. So as we fight these people Mzee, we wanted you to know that challenge. A lot of interference, a lot of phone calls, a lot of threatening. But as you always guided us, we are going to fight this little war. Jane Francis Abodo Sabawabi wa gavumenti ku lw'ekitongole yeeyamye okukola ekibasuubirwamu. We are focused now on the war on corruption, on terrorism cases. That is the focus of the office of the DPP and the CID. Kati Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafire yasabye b'ofiisi abakola mu kitongole ekinoonyereza ku misango bongere okutendekebwa naddala mu by'amateeka. We need CID officers who are conversant with cybercrime, who are conversant and competent with maritime law, with oil and gas. President Museveni mu kwogera kwe atadde ku nninga abavunaanyizibwa ku kamera z'oku nguudo okunnyonnyola lwaki tezikola mu budde obw'ekiro ate nga zassibwamu obutitimbe bw'ensimbi. When I insisted on introducing the cameras on the roads, you have seen how much the cameras have helped you if they were working properly, because even they were not free, implemented well, there was some problem. Ensonga ya digital number plate President Museveni asabye Minisita Jim Muhwezi okunnyonnyola oba nga zikola bulungi oba nazo malya ga nsimbi. My first question is, can it work? Is the science correct? Mu kumwanukula IGP Abasu Yakagaba ategeezezza nti kamera zikola bulungi wabula waliwo ebifo mwe zitatuuka naye nga bakikolako. And we are going to do whatever it takes. Once again, I'm just making emphasis that we are going to provide whatever the task requires. Minister Muhwezi mu kwanukula ku kya number plate ategeezza President nti zikolera ddala bulungi era nti gye buvuddeko ze zaabayamba n'okuzuula emmotoka ya poliisi eyali ebbiddwa. The science of digital number plates, is it accurate? Yes. In fact, recently the police car was stolen and driven to Kenya and it was recovered because of this digital number plate. Chamshad Naluja yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate oluvannyuma lw'akavuŋŋano akaaliwo ku Sande nga kagoberera omwana eyafiira ku ddalo lya Lexus Hospital e Masajja, mukanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa ayise olukiiko okutabaganya abatuuze n'okunoonyereza ku mbeera. Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu omukuwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa bakubye olukiiko e Masajja okwetegereza ensonga y'omwana Matov Elvis eyafiira ku kalwaliro aka Alexis Hospital abatuuze ne batamatira. Emboozi eno twasooka okugikulaga mawulire agataliiko nfoofu ku Sunday abatuuze bwe baakunguzza omulambo gw'omwana ne bagussa ku ddwaliro nga batankana enfa ye n'okulaga obutali bumativu olw'engeri taata w'omwana Charles Bukenya gye yakubibwamu nga n'okutuusa kati tasobola kutambula. David Mwebaze alabudde bannannyini bulwaliro obutono okwongerayo abalwadde malwaliro amanene singa babeera tebasobola kubakolako. Nabadde mpulira omukyala oyo abadde ayogera mu ku ddwaliro akamuliro gwali waggulu nnyo tempule y'amaanyi nnyo olaba tojja musobola omwesibirako oti lwaki tomugamba weeyogereyo mu ddwaliro eddala.
amyuka aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Gerald Twishime yeetondedde abatuuze ne bazadde b'omugenzi ku lw'enneeyisa y'abasirikale n'ategeeza ng'abaakwata taata w'omugenzi ne bamuggalira ng'afunye obuvune bwe bagenda okukangavvulwa. Ofiisa baffe bebanga ebyaddala okumusiba the detention was uncalled for nabo bajja kuvunaanibwa disciplinarily. Nga tannayogerako gye bali afande muleterwa asoose kuwa abatuuze akazindaalo ne bamulambululira ku mbeera eyaliwo. Bwe yamuleeta omwana nga muyi n'atuukira ku basawo abaasookebwako abaaliwo nga dokita taliiwo ne bamubudaabuda bulungi nnyo. Omuvubuka omu n'amubuuza omusawo n'amugamba omwana no ng'omuleese muyi omugjeewa n'agamba bamungobeza ariko tumwebaze. Atulage sorry nti as a doctor si bwe nti bwe nalina okukwata patient yava mu mbeera nange nenva mu mbeera but I'm sorry. Omwana bwe yafa taata w'omwana n'akwata dokita amataayi n'amutuga n'atuga dokita n'amutuga bw'amala omutuga bamutaasaako dokita mwami Alexis yayingirawo kutaasaako. Health team eyongere okukola inspection kubanga abasawo b'amazima gennyini balagajjalidde nnyo obulamu bw'abantu. Abasawo baakozesa abanoonyerezeeko kwogera batya n'abalwadde. Abatuuze b'olikuta amadda mwasaba twagala Alexis omukwate. Nze nafulumya Alexis ne mukwata ne muyiisa kabanga lya poliisi ne mugamba akole ki ave wano. Mama w'omugenzi Talent Natukunda agamba abasawo basooka kukimukweka nti omwana afudde ekyawaliriza kitaawe w'omwana Bukenya okubuuza ate ne bamukubirayo nga yeewuunya engeri omuntu afiiridde omwana ate gy'akwatibwa ng'omubbi. Tanaba kulwanako tanaba kuwako ku muntu naye ndaba ensonga yange temugifuddeeko mugitadde ku bbali ate nga yo ensonga gye njagala ntegeereko lwaki tebaasobodde okungamba mbu omwana wange mufu. Abalala boogedde ensonga ez'enjawulo ezibaluma naddala obumenyi bw'amateeka n'okutwalira amateeka mu ngalo ebifuuse baana baliwo. Naddala awo ku ddwaliro banyakulako amasimu buno obugaali busikeeta bagikwata nabo batukookya tugase referensi nazo omwana nkuzisasulira ssente atuze okuwaaba. Ekyokubiri omunaku tawaabe ku poliisi ne bamuyamba. Emmanuel Kato okuva mu woofiisi ya Town Clerk e Makindye Ssaabagabo yeekokkodde effujjo mu bavubuka nga babanja poliisi abantu ababeera bakwatiddwa. Twagala twongerwe kabangaliza poliisi ezeetawula musaba. Gude naffe enguudo zikoze eki zikoleddwa. Ekyokubiri twetaaga hotlines. Abantu ono baba tebasobola kukolagana na police stations ziri muno. Tufune hotline ekya mu ofiisi yo direct oba abakulu abalala. Muleterero asabye abalina amawulire amatuufu ku nsonga eno okuvayo bayambeko mu kunoonyereza. Tubeere bakkakkamu nga tutuuka ku kinyusi ate bwe tunaatuuka ku kinyusi ekyo tukomewo sobola okulaba nga obulamu bukola ki buta. Aluŋŋamizza ne ku bika by'emisango egirina okulopebwa ku poliisi. Omusomesa bw'olemererwa okubanja omuzadde okuwa ssente emisango egikwatagana ku mabanja egyo emisango sijjaffe omuli n'abapangisa. Yudaya Namyalo ne Kenneth Nyombi bakusakidde eggulire lino ku Lwabugedde TV. Abooluganda lw'omuvubuka muganzi we gwe yatemako okugulu bakabidde mu kkooti ewa Kiso bwe bawulidde omusango omulamuzi gwasomedde omukazi gwe balumiriza okukikola. Agguddwako gwa kutuusa bulumi ku muntu so nga munnaawe mu kiseera kino nti takyeyinza. Asimbiddwa mu kkooti y'eddaala erisookerwako ewa Kiseera katubirayo bwe bibadde. Winnie Nalinnya agambibwa okutemako bba Farouk Tamale amanyiddwa ennyo nga Elephant okugulu asimbiddwa mu kkooti ewa Kiso ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Ono abadde maaso g'omulamuzi Frank Kwesigamo owa kkooti ey'eddaala erisookerwako era Tamale bamusitudde busituzi okumutuusa mu kkooti kyokka abooluganda lwe bagaaniddwa okuyingira olwo ebibadde bigenda maaso ne babiwulirira bweru nga n'abantu abalala bangi bakuŋŋaanye. Omulamuzi Kwesigamo asomedde Nalinnya omusango ogw'okutuusa obulumi ku bba ekintu ekikabiza abooluganda lwe nga beewuunya obunafu bw'omusango ogumuguddwako so nga yatuusa obuvune obw'olubeerera ku munnaabwe bwe yamutemako okugulu nga n'okulala kwawonera watono ddala. Omuwaabi wa gavumenti Precious Annette Atuhaire ategeezezza omulamuzi nti okunoonyereza ku fayiro eno kuwedde era nti waddembe okutandika okuwulira omusango guno. Abooluganda era bongedde okuyunguka amaziga omulamuzi bw'ategeezezza nti omusango oguvunaanibwa Nalinnya asobola okweyimirirwa
bw'atyo n'asaba abazze okumweyimirira nga wabaddewo omu yekka. Omulamuzi bw'atyo n'amusindika kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno olwanaakomezebwawo. Abooluganda lwa Tamale tebamatidde n'ebigenze maaso mu kkooti nga bagamba nti omuntu waabwe talina kintu kyonna kyakyasobola kwekolera. Afaanana bw'atyo nti oyinza okukkiriza essaawa zino omute awoze ng'ava bweru. Ekintu ekyo ndaba nga si kirungi nnyo era kituli bamativu okusinziira nga bino byenda bibigenda ogenda. Twagala bwenkanya tosobola kubanga omuntu amutusizaako obuvune bwewe togamba ogwo omusango si munene nnyo. Obwo obutemu bwennyini bw'olaba. Tetubikkiriza. Tebasobola kugamba mbuno omukazi bagenda mumuta agende ebweru yayineeyine ffe muganda waffe ali mu bulumi asigale bw'atyo. Tamala ayogedde obulumi bw'ayitamu era nti obuzibu bw'asinga okusanga y'ebbeeyi y'eddagala ly'akozesa okumira n'okusiiga ku biwondo n'asaba abazirakisa omuli abayimbi n'abategesi b'ebivulu babadde akolera okwongera okumudduukirira. Ndaajanira abayimbi bannange abategesi b'ebivulu nagwe kikwatako ne muntu yenna oba toli mutegesi toli wa mu bidongo naye ng'olina obuyambi bw'oyinza okunyambako mu kaseera kano nsaba buyambi bwe kuba ekitundu kintu kikyayingiza sikyakola sikyalina maanyi kati kasobola kuba nga mwana okulaba nga nfunayo akasente. Akukulumidde kkooti olw'omusango gwe basomedde Nnalinnya n'alaga n'okugula okulala mukazi we kwe yali atandise okutema wabula neyeerwanako. Nyini kufunye nnyiike ku mutima gwange. Bino ebintu ebyetagisa munguzi, bino ebintu ebyetagisa bino natuze kapooti kange oba natuze akateeka nge nijje nkuba akasente sobola okubeera nga nneeyimirira omuntu. Emboozi eno twasooka okugikulaga mu mawulire agataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunana Tamale bwe yalumiriza muganzi we we baludde nga balina embiranye okumutuusa ku bulemu buno obw'olubeerera. Embuka omuntu kumukubulirwe nenkwata olugi nembaluka olugize nti nenziruka nga amaze ogatema gonna nga tegasobola kutambula nenewabuzaga n'amaviiri. Bagamba amasannyalaze ge gakukubye bannayiba bwe balifa bakutwala mu ddwaliro ne bani bazenna bayita nga tukutwala mu ddwaliro gabagenda obeera abajulizi. William Mutyaba yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Ewakisonga tuvuddeyo mu kaweefube waffe okulaga ebintu ebitwetoolodde by'osobola okukamulamu oyira akola ng'amafuta g'osobola okufumbisa newuwala okutema emiti okutaasa obutonde. Leero Mukenkufu Nyanzi Julius akulaga ntontogolo eziva mu Kabakanjaga. Ensigo z'omuti ogumanyiddwa nga Kabakanjagala ezo zennyini zetwazanyisanga omuzannyo gwa ddulu mu buto mwanatto nazo ziviiramu ddala butto ng'ono mu mitendera gy'okumukola tufiissaawo ebisejju ebisobola okukolera ddala ng'amafuta ne twesonyiwa okutema emiti ekyonoono obutonde. Bino nabyo tubikozesa mu sitoovu yaffe ey'enjawulo ekozesa butto okufumba. Ddulu muziyina zino ensigo mu bungi nnyo n'emiti mwagitema emiti gya ddulu oba mu Lunyanyimbe ng'omuti gwe tuyita kandonati. Zino ensigo za byafaayo nnyo. Ssekabaka Muteesa owokubiri anti bwe wamukyaliranga nga tugeze ng'Omukenkufu wamukyalidde ow'ebiseera ebyo ng'amuwayo ensigo nga 5 nga ne n'Abakenkufu naye ng'amuwayo ensigo nga 5 ne Ssaabakenkufu naye ng'amuwayo 5 nga bagenda nga bazisimba ne buli gwe yawanga ensigo ng'addeyo yeewana ti Kabakanjagala ampadde n'ensigo Kabakanjagala era erinnya ne livaawo erya Kabakanjagala mwabatatera kuvuza balance abatera okuyitako wali Emmengo okuva ku Lubiri okutuuka ku Bulange oluguudo olwo baluyita Kabakanjagala era emiti egyo baagisimbawo mu bungi. Ensigo zino we tuzijje ensigo za Kabakanjagala neera nga bwe nabayigiriza okukamulamu oyiro tuzaasa ne tujjamu ebimere bye bino eby'omunda kati ebimere bino tunyigamu oyiro oyo anyiriza olususu nga bwe nabalaga okukamula oyiro era nga n'ekyuma we kiri ku Prof by Research kyosobola okufuna ku kibanja mpola oyiro oyo ebisejja ebisigalawo era bye bino ebisejja bye tukozesa kugamba bw'okamula oyiro n'omutuguza ajjukira oyiro wa Kabakanjagala tumugula akola nnyo ku lususu. Munakenya ono gwe bayita Lupita Nyong'o azannya bumuvi obwo yazannya ki Queen of Katwe Queen of Katwe mwagiraba yalimu
waka anyono bagite bamasira abanyo filimu wakanda city mugitegedde oyo yesigono oiro no wakabakanjaga n'olwekyo bisajja bino bye tugenda okukozesa agala okwiga omukamula jangu prof by research nenamu abalina ensigo za ddulu mukisago guno jukira ensigo zino osobola ozisekula nozifumbira ku mazzi agoocha oba n'oziteeka mu mazzi agoocha oiro nadda ku ngulu ekyo kintu mukimanyi bulungi nnyo atakimanyi jangu ku prof by research ku Equatorio n'olwekyo oiro ngenda muyiwa muno gwe tugenda ofumbisa oiro wa ddulu oba oiro wa kabakanjagala kiyitirivu nnyo tekinologiya ez'okufumba sagala abantu badde mubeeraliikirire oiro tugenda muyiwa omwo oiro alina osooka okuyiika mu combustion chamber nga bwe muzize mulaba abadde batugoberera abadde batatugoberera nga gwe gusoose okulaba tekinologiya ono genda ku YouTube oba genda ku TikTok onoonye emboozi z'omukenkufu programu zino ojja kuba oziraba bulungi nnyo era mu mbeera eyo oiro nga bw'ayiika wano mu combustion chamber ekiddako kyakukoleeza koleeza bulungi nnyo wano sinaba kuteekako oxygen pump era olaba omukka bweguti bwe guba omuliro tegweyagaza naye kati bwe nteekako wano oxygen pump mpola ekintu nga kitandika okukyuka nga kikyuka mpola kitu bwe kityo bwe kitambula beautiful abadde bagamba nti kanjagala asobola okufumba mukiraba omuliro gutabuse era kati kamfana okuteekamu wano ku mazzi ngenda kufumba mbokya emmere y'olumbe chairman yafudde tebula ku lumbe chairman yafudde era obuugi bwe ngenda okukozesa bwe bukolebwa ku prof by research obussaamu abantu amaanyi obw'amajegere obuugi oba bugenda kujjira mu dakiika mmeka dakiika ntono nnyo kiyitirivu obuugi embokya alobujjako stop ya mulembe nnyo eno tegavune kastevia akamazzi era nako kosanga ku prof by research bitu byakweyagala amatondo 5 1 2 3 4 5 baagala nnyo bantu bange mujje ku prof by research tunywe ku buugi ate tugule ne stove eno eya bio stove baba twebazanye munaffe tetugenda kusukawo wano ab'ekyenkya be bajja n'ebisanyusa n'ebinyuma ate n'okubuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga buli awo n'ebweru tukwagaliza olunaku olulungi nze kuteesa Julius Musi ne Mebo mulungi weeraba